Zambia ly'erimu ku mawanga ga Africa agasinze okumanyika mu kubukalamu demokulasiya omunywevu ddala era akalulu akakobeddwa jjo kakusalawo bingi okulaba nti ddala demokulasiya akyagobererwa omuli okukuuma amateeka agagobererwa mu kulonda n'ebyo ebinaavaamu okuba nga bivuddeyo nga by'amazima na bwenkanya newankubadde twalabyeko opposition yatandise okubanga ate akasuka ebikusongovu mu kuyimirizaamu okubala olw'emivuyo egyetobeseemu omuli n'okuba nti babbye ebokisi z'obululu ebokisi omuli obululu obwamaze dda okutiikingibwa ekyaleetedde akakiiko k'ebyokulonda okuyimiriza okubala olwaleero ku lunaku olwokutaano. Naye njagala okutegeeza nti kubavuganya 14 naddala ku ntebe y'obwa pulezidenti embiranye eri ku bantu babiri. Jjukira jjo ku Lwokuna balonze ebifo badde balonda ku bifo bya mitendera 3 omutendera gwa pulezidenti w'eggwanga erya Zambia ku mutendera gw'ababaka ba paalamenti n'omutendera gw'obukiiko bwa gavumenti ez'ebitundu. Naye katusooke tutunuulire obukulembeze bwa pulezidenti w'eggwanga eryo. Abantu bali 14 abavuganyizza abaali badde ku ballot paper wabula embiranye eri wakati w'abantu babiri. Omu ku bo ye Hakainde Hichilema ng'ono ye mukulembeze w'eggwanga eri abaddeko okuva ennaku z'omwezi nga 24 omwezi ogw'omunaana 2021 mpaka kati era wa kibiina ekya UPND aweze egy'obukulu 64. Ekibiina kino kya United Party for National Development UPND. Nkutegeeza nti no yajja mu bukulembeze bwa Zambia mwaka gwa 2021 oluvannyuma lw'okumegga omugenzi kati Edgar Lungu yafudde omwaka ogwedde 2025 kati agenda mu mwaka gumu n'emyezi nga 3 nga afudde ne kati mayiti ye kyali mu ggwanga erya South Africa. Tugenda kulaba lwaki ekyaliyo. Naye Edgar Lungu ye yali afuze ate eggwanga lya South Africa eggwanga erya Zambia okuva mu mwaka gwa 2015 mpaka 2021 era mu 2021 Hichilema yamuwangula n'ebitundu 52 n'obutundutundu 9 ku buli 100 kyokka ate ye Edgar Lungu ne bamuwangulira ku bitundu 46 n'obutundutundu 63 ku buli 100. Kakati ate tukimanyi nti kusinzira ku ssemateeka w'eggwanga erya Zambia omuntu kabyaweze ebitundu ebisukka mu 5 ku buli 100 aba alangirwa ku bwa pulezidenti w'eggwanga eryo. Kakati ku luno abavuganya oba ow'embiranye aliko avuganya Hichilema ye w'ekibiina ekya NRPUP oba National Reconciliation Party for Unity and Prosperity ng'ono si mulala ye Brian Montayarwa Mundubire. Mundubire ono abadde yaliko minisita mu gavumenti ya Edgar Lungu era yali nampala w'ekibiina ekya PF. Ekibiina ekya PF Edgar Lungu mwe yali akulemberera era kyali mu buyinza okuva mu mwaka gwa 2011 mpaka 2021 newankubadde wakati awo waliwo abakulembeze 3 mu bisanja 2 mwalimu abakulembeze 3 tugenda kubanga tukiraba. Naye ono Mundubire enkizo gy'alina n'omukisa gwe yafunye kwe kuba nti no Edgar Lungu ate Mukama yamujjula mwaka oguwedde kubanga era ekibiina ekya PF kyali kisuubira Edgar Lungu okubanga akomawo okuvuganya kubanga amaanyi baali bakakasa nti akyagalina ate nga balaba nti Hichilema bye yali asuubiza yadde agezezzaako okuzza ebyenfuna by'eggwanga erya Zambia naye bingi era bikyaganye. Ogenda kubiraba biki bye boogerako ebikyaganye na biki byatuuseeko. Kati abo bonna abaali badde abawagizi ba Edgar Lungu basalawo obuufu ne babuza ku Mundubire kubanga ye ayina bingi byasuubiza abantu nazza emitima gy'abo abaali bawagira Edgar Lungu. Jjukira
ekirema omukulembeze w'eggwanga erya Zambia ekisanja kino kye tuli mu kumalako abasise omuguwa ne famire ya Edgar Lungu okuva lwe yafa mu 2025 gwali mwezi gwa mukaaga era nakakati maiti yekyali mu ggwanga erya South Africa waliwo okusika omuguwa ne famire era famire egamba omukulembeze ekirema tateekeddwa kwenyigira mu maziika ga Edgar Lungu olw'ebyo byayisizaamu omuntu waabwe. Kati ekyo kireetedde abawagizi ba PF naddala ababaka n'abantu naddala ekitundu Edgar Lungu gy'ava nayo n'ebitundu ebirala okubanga basimba emabega wa Mundubire ekimufudde okuba w'amaanyi. Mundubire yazze mujjo mu mwezi ogwokutaano yavuddeyo n'alangirira nti agenda kwesimbawo era n'akakasibwa mwezi ogwokutaano nti emyezi 3 kye twakakuba amabega era kati wetuukidde olwaleero ng'erinnya lye lyeriri ku list evuganya omukulembeze aliko Hikirema. Edgar Lungu afuuka atyo w'amaanyi oba okutuuka okubanga aleeterwa Mundubire okufuna amaanyi ago. Kutegeeza Mundubire yali minisita mu gavumenti y'oli era yali nampala wa PF. Edgar Lungu ayingiramu yafuga okuva 2015 mwezi gwali ogwa January 2015 nakuso mwezi nga 25 January 2015 mpaka nakuso mwezi nga 24 zenkutegeeza oli we yatandikira omwezi ogw'omunana 2021 era ono ate naye yasikira ayina be yasikira kubanga era mu kibiina ekyo kinene kya PF ono mu kujja mbuyinza waliwo omukulembeze ow'ekiseera kyovula nakutegeeza nti abakulembeze basatu mu bisanja bibiri. Omukulembeze ow'ekiseera oyo yali muzungu era yafuga ennaku 9 zokka. Ye muzungu eyasooka okufuga eggwanga lya Africa kacyanga abazungu aba South Africa abateekawo enkola ya apartheid. Kacyanga obukulembeze obwa apartheid buvaawo oba bwali bulesembe enkola ya apartheid. Kacyanga eva mu South Africa ye mukulembeze omuzungu yasooka okufuga eggwanga lya Africa naye kutegeeza afuga emyezi 3 nga si mulala ono ye yali Guy Scott. Yali musajja Mungereza mama we Mungereza ate taata we mu Scotland newankubadde yazaalibwa enzaalwa ye Zambia bazadde bamuzaalira Zambia. Zambia mu kifo kye bakiyita Livingstone mu ggwanga erya Zambia yazaalibwa mu mwaka gwa 1994 yes era nayingira ebyobufuzi ennyo mu mwaka gwa 1990 kuba yayingira mu kibiina ekya MMD nga MP era nafuuka minisita. MMD kyali kibiina ekigwayo nti Movement for Multi-Party Democracy mu G9 era ono yafudde jjo mu mwezi ogw'omusanvu ng'enakusa omwezi 15 era olwaleero tuwezezza omwezi ng'afudde. Ono gwe kutegeeza Scott Guy omuzungu yafugako eggwanga erya Zambia. Katono yali omumyuka w'omukulembeze eyali ayingidde embuyinza 2011 kuba era naye ng'ali ku kibiina ekya PF Patriotic Front ya Michael Sata owa PF yali opposition era n'awangula mu 2011 era mu kuwangula mu 2011 nkutegeeza nti yali opposition omugundivu era yajja n'enkyukakyuka naye yafuga ekisanja kye yali tanaba kukimalako nga kibulako emyezi 3 ate n'afiira mu kibuga London mu ggwanga erya Bungereza. Ono yali yateeka nnyo amaanyi mu kulwanisa obuli bw'enguzi obwali bumaamidde ebitongole bya gavumenti n'okusitula embeera z'abantu n'okwagala okusitula projekiti za gavumenti eziwera. Era nkutegeeza nti ono munne yamusikira nga 28 Oktoba 2014 mwezi ogw'10 era n'afuga mpaka nga 25 January 2015 kati awo Edgar Lungu yiwe atandikira mpaka nga 24 mwezi ogw'omunana 2021. So kati beba bakulembeze abazze mu PF kyovala nkugambye nti nno ono
mundubire okuba nti alina amaanyi g'ekibiina ekyo ekibadde kyafuga ebisanja bibiri kyali kiina amaanyi era ate yaliweerezaayo nga minisita era nampala w'ekibiina ekyo. Kati amaanyi ago alina obuwagizi bw'ekibiina ekyo, kyova olaba nti yataddewo embeera ku Hikirema. N'abalala mu balala mwe muli omukulembeze abalala 14 kuliko Chungu Xavier ono wa kibiina ekya LDP, ne kubaako Kalaba ono kibiina kya TCF n'abalala bangi, nkutegeeza bali 14 balambirira. Wabula bwe tutunuulira obuzito bw'abano bwe balina, kubanga mu kulonda abeewandiisa okulonda babadde basukka mu miliyoni 8 ku bantu emiliyoni 22 eziri mu ggwanga erya Zambia. Miliyoni zadde zisukka 8 ezeewandiisa okulonda era abantu bajjumbidde, era akalulu kasoose kutambulira ddala bulungi ebitagambika okusinziira ku mawulire agabadde gavaayo, newankubadde ebifo ebimu byabaddemu baluddewo okufuna obululu naye nga embeera yatambudde nga nzikakkamu ng'abantu balaba bali ku layini bakuba akalulu kaabwe. Njagala okutegeeza nti Hikirema amaanyi ge gali luddawa. Abasinga bamutunuulidde era amaanyi ge naye gasinga okwewulira ge g'okuba nti agezaako okusitula ebyefuna by'eggwanga erya Zambia, kubanga yalisanga litubidde mu mabanja amayitirivu n'ebbula ly'emirimu n'ebintu ebirala bingi, nga GDP y'eggwanga ekidde ddala wansi, kubanga yali ku bitundu 22 ku buli GDP yali ku bitundu 20 yali ku bitundu ebya biliyoni $29, wabula n'abisitula n'abiteeka ku biliyoni $42. Amaanyi ago galaba mu myaka 5 nga abadde alina kyagezezzaako, newankubadde ebirumira bwebiri era bangi bakyemulugunya nti ku byeyasuubiza ate akyabulamu bingi. Ono ebbula ly'emirimu agezezzaako okulifunza, era n'ebbeeyi y'ebintu ebadde yeekanamye okumala ebbanga we yajjira yagisanga eri mu bitundu 22 ku 100, n'afuba okulaba nga agikyusa era wetwogerera kati eri ku bitundu 6 n'obutundu 6 ku buli 100. Jjukira byali digits 22 ku buli 100, kati biri ku bitundu 6 n'obutundu 6. Olaba enjawulo nti weeri. Naye ate era waliwo ebirumira kubanga bangi bagamba tebalina mirimu, okusosolegana n'enjawukana mu bannabyabufuzi n'abantu ba bulijjo n'ebintu ebirala bingi bye bamunenyeza, naye agezezzaako okumalawo okukendeeza amabanja ge yasanga mu gavumenti gye yasikira mu 2021, kubanga ataddewo enkola ne kampuni n'ebitongole ebyali bibanja eggwanga erya Zambia, ne bagenda nga balisasulako mu nkola ez'enjawulo ezaali zitaliiwo oluli. Lwaki Kirema alina obusobozi buno abadde nabwo? Musajja mugundiivu era muyivu nnyo naddala mu kisaawe ky'ebyenfuna. Yasooka n'asoma bachelor's degree mu economics and business administration mu University of Zambia. Ate bwe yavaayo n'agenda n'asoma masters degree ey'okubiri mu finance and business strategy mu Birmingham University mu UK, United Kingdom. Yensonga lwaki olabanga obumanyirivu bwa bwina yabisoma era mumanyi mu byo, wabula teyakoma kubisoma era yaweereza mbitongole ebyenjawulo mu kisaawe mu byenfuna, ng'ebifo byalimu bikakasa nti muntu gwe balina wa byanfuna, kubanga mu kampuni ez'enjawulo muli neye gye yeetandikira ng'eri successful. Waliwo ne kampuni zazaakolera okugeza yakolako nga chairman board of governors mu Barclays Bank eya Zambia oba ettabi ly'e Zambia. Kakati njagala okutegeeza nti obwo bwe bumanyirivu Ekirema bw'akozesezza okuba nti agezaako okusitula ebyenfuna ne bifuuka yadde newankubadde emiwaatwa mingi. Kyokka ate ye naddala ogulimu okusika omuguwa ne famire y'omugenzi Edgar Lungu yaliko omukulembeze w'eggwanga erya Zambia. Wabula ate ye Brian Mondobire amaanyi agasinga kuba luddawa. Ye mu kujja asinga kusuubiza kufunira abavubuka mirimu abakyayagga nakati
nga bagamba nti omukulu yabibasuubiza naye mu kisanja kiramba takyalina kyabagamba. Abakooye ebyokwogera obwogezi baagala bikola. Kati Brian Mundobire wano waagala okukwata ye bw'atyo bwasuubiza. Ate n'ekirala ye agamba nti agenda kufuba okulaba ng'agatta abantu abawuddwa nti eggwanga erimu okweyawulayawula n'okusosola terisobola kukulaakulana. Kyekimu ku byataddeko amaanyi n'okuzza mayiti y'omugenzi Edgar Lungu okugikomyawo mu ggwanga erya Zambia ziikibwe mu bitiibwa ebimugwana. Naye amaanyi bano buli omu alina gy'agalina kubanga Hichilema amaanyi asinga kuba nago mu bugwanjuba bw'eggwanga erya Zambia ne mu bukiikaddyo. Kyokka ate ye Mundobire amaanyi asinga kuba nago mu bukiikakkono ne mu masekkati g'eggwanga erya Zambia. Olaba amaanyi buli omu alina waageewulira.